myaka emeka egyetaagibwa mu Kisaakaate eky'omulundi guno era na biki ebyetaagisa oli oyinza okuba omuntu Buganda twaniriza abantu bangi ayinza okuba yakajja mu Buganda naye ate ng'enteekateeka enagirabye ebadde impact nene so biki ebyetaagisa na myaka emeka egy'omwana alina okwaniriza mu Kisaakaate. Yesebo Ekisaakaate kya Nnaabagereka kitwala abaana abalenzi n'abawala nga kiva ku myaka 6 18 naye ate bwe tutuuka mu Kisaakaate kino ekya Nnaabagereka tubaawula buli myaka gisoma ebintu byayo egy'emyaka gyayo so bingi nnyo bye basoma. Ekisaakaate kuyiga na kunyumirwa kubanga enteekateeka zonna eziri mu Kisaakaate kya Nnaabagereka ziri ku buntu bulamu. Obuntu bulamu kufaayo era kiringa omulamo gwe tulina gwe tugenda otambulirako. Obuntu bulamu kufaayo, obuntu bulamu kwewaayo, obuntu bulamu bumalirivu, obuntu bulamu bukozi, obuntu bulamu kolera awamu era kyekimu n'ekyokumutendera gw'amasaza ekigenda okubeera e Buddu mu Desemba nti abaana tujja kutwala abaana abalenzi okuva ku myaka 6 abaana abawala ku myaka 6 ne 18. Kineetaagisa ki okujja okwetaba mu Bisaakaate bino? Ebisaakaate bino ekigenda okubeera e Masaka ne kino ekya Gatonnya. Yes, omwana ajja ng'omwana w'onaamuteekateeka okugenda mu kisulo. Omwana ajja n'ebintu bye bitonotono byagenda okozesa mu nnaku ezo kubanga okusoomoozebwa okuliko Ekisaakaate kye tuyita ekya Gatonnya ekitandika omwaka kibeerayo weeks 2 sabbiiti 2 naye guno omulundi tugenda kubeera ne sabbiiti emu okusinziira ku nteekateeka y'ebyokulonda. So ebisaakaate bino ebibiri Ekisaakaate ky'e Buddu n'Ekisaakaate kya Gatonnya kigenda kubeera wiiki emu. Omwana ajja n'ebintu bye bitonotono amasuuka byagenda okukozesa akaseni ebyo ng'omwana babeera nabyo nga ku ssomero. Ajja taleeta omufaliso gubeerayo aleeta ebirala esweta engoye entonotono ebyo nga byetaaga ng'omwana.